Popin Media. Ebisingo omungi babyoke madama alisanga akakuka wano kawale kamire aleka ke mazima saba ebere wale wano kugenda maaso okuma emirembe kubanga kintu kirungi nnyo kubanga ekiti ezimu tetubatuliramu ebizibu n'obutabanguko era yaffe tebadde mukwezi nolwekyo tuyambako okukwatibulata bakanesi baffe abamu abaluuzize okuba tebasobola okubawangira bannaabwe kituyambeko okubaluku kubanga baneyakifungulako mubitundu ebimu wano Kayunga nolwekyo sijja kubalwisa nsaba abayiseemu obutayogerera bannaabwe ebisobovu tusobole okubaza awamu kubanga bweyogera ebisobovu ate ebisobovu byogerayo muno bwavuganya twagala kutubagatte tutambule wamu tusobozese okukola obulungi n'obukale akajja kubanga baganda bagamba ndagala wamunakola ki era lunyama tusobole okuba netubaako n'olwekyo nebazanyirizibwaza yonna okuma emirembe mu Kayunga kakati tunebaenabekulakeera etugenda okutambula nabo mu lwatu kubanga tubadde ekito naye kakati tugenda kutambula nabo mu lwatu tubanokeza akalulu tubeere nga tugoba mu Kayunga Kayunga,